nkuleetedde munnange ate wali ensonga munnange eyaganisiza King Saha okubeera nga teyalinye yadde ekigere wali ewa Mudra newa Acidiki Vocals wali erugogo teyalinyewo yadde ekigere muganda gwange mwana mulenzi ono yali nga afunye eddiiru wali mu Washington DC era nga woolabaawo yabadde atuuse kakati akatambi keeko yabadde wali ng'alinnye ennyonyi era nga woolabaawo n'agira n'atuuka era nga woomulabaawo mu katambi kakati n'atuuka era nga woolabaawo yabadde ayambadde wali t-shirt ng'eriko nti no we never give up era nga woolabaawo yabadde ashirinze mupambi wali wonna ate magezi nga atuuse wali mu Washington DC wali wonna juga nti omwana mulenzi ono yafuna wali ddiiru wali n'ekitongole ekya UNAA mu Washington DC era nga agenda kubeera ku lukuŋŋaana Retail Convention and Trade Expo wali wonna nga ye muyimbi omunene eyayitiddwa okuva e Uganda muyite King Saha muganda wange gwe alaba Jamila TV naye nga kyekyo bwe kyatambudde awo y'ensonga lwaki teyasobodde kubeerayo wali erugogo ewa Mudra ne Acidiki Vocals teyasobodde kubeerayo so mwana mulenzi oyo era agenda kubeerayo eyo mu Washington agenda kubeerayo paka nga 2 omwezi guno ogwa September muganda wange gwe alaba Jamila TV ng'ate nga avuddeyo eyo agenda kubeera nga ayolekera wali ebuterevu wali muganda wange wali e Dubai era nga abantu b'e Dubai agenda bakuba omuziki paka nga 26 paka mu kifo wagenda ate okusembayo nga 26 ate muganda wange ate alyoke akomewo e Uganda olyoka omusubireko ate okomawo e Uganda naye nga bwekityo mwana mulenzi bambi ate yeyongedde ate okukyaka ennyo yeyongedde ate okukyaka ku ddiiro ezo zeyabadde afunye so nja kuba nkomawo mu maaso awo katono nnyo ya check up